Mu January w'omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 10 twakulaga abatuuze b'e Nabukalu zone mu Bwayiise nga bakoledde bannaabwe embaga. Bano kwaliko Farida Nakayiza gwe baakazaako eryawuzi ne mwana munne Eriya Musane yakazibwako eryampiso era bano omugole omukazi yatambulira mu ttukutuku ate omusajja mu ambyulensi. Oluvannyuma lw'omukolo guno abazira kisaba abawa entandikwa nga muno mwe mwali n'omufaliso. Kyokka ate omukyala Farida Nakayiza kyamubuuseeko ate Eriya Musena bwe yakkakkanye ku mufaliso ogwabaweebwa n'agutunda ekimuwaliriza okumuwalaawala amutwale ku erosi. Bwe tutuukidde ku erosi tusanze Nakayiza atadde bba Musena mu kattu annyonnyole lwaki yatunze omufaliso ate kwe basula. Akatuukanya bakankemerawo nti bba wava kutunda mufaliso era n'abanywako ebize banywedde n'abalagaana. Oba otundira obuliri kw'osula kati oba ogenda sula. Oyagala kwayita ntamu y'amagombe endagaano y'omufaliso Metroni yali ku bugole bwange yagiina naye kyamunyiiza nnyo nze kumulira kati buli wandaba. Omufaliso ogwo nagutunda lwa nsonga y'ono nazikombako Nakayiza abuulidde abakulu ku erosi nga bba bw'atataliza kintu kyonna mu nnyumba ng'oggyeko obusefulya bwe yasooka okutunda n'engoye z'omukazi tazitaliza. N'ekiteeteeyi kyange ekya papa okimanyi kino ekyalimu oluwuzi olwawayiti nga mulimu obukuubukuubu ekya papa ekiwanvu eky'emikono emiwanvu kuliko lasitiika katonda wange nejyajakuula nakyo ne bedi cover. Kyokka Musena bw'alabye nga bamusulya kajojijoji w'ebibuuzo n'atandika okupalapalanya ekijjo mukyala we mu mbeera n'amubaka amataayi. Ekiddiridde kabadde kanyoolagano empi n'ensambagire okuva eri omukyala kwe kulajjana bamuyambe bamutaase ku mukyala abadde amussa empi. Ssentebe w'ekyalo kino Abdallah Kyeyune yataasizza embeera n'asooka abafulumya w'ofiisi ye. Nga bonna ekisungu kimaze okubaggwako bakomezeddwawo alaba engeri gy'asala omusango guno newankubadde Nakayiza asigadde aweereza bba ebisongovu. Kati ggwe labayo olifa bwavu otunda otya obuliri kw'osula kirabika no ali ova ewammwe mu kyalo wasooka kutunda paajamayo. Nakayiza abulidde erosi nti Bono tawena bw'afunamu ekikumi ng'atandika okupepeya n'abakyala abalala abamukira nga bwe zimuggwako ng'olwakomawo. Naddala abakazi n'atuula omboze neeteze yeetega. Musena wakati mu kwagala okweggyako omusango gw'okutunda omufaliso asabye mukyala wa musonyiwe wakati mu kumuyimbira obuyimba bw'omukwano. Nkwagala nnyo mukubuulira amata we gafa tegagenda mu sukaali. Aba erosi bagamba ensonga z'abafumbo bano zaabasukkako anti buli lukya tebava mu ofiisi yaabwe. Essaawa zino tukola emisango gyabwe. Omukyala mu kaseera abeera awaabwe emisango egy'enjawulo n'olw'ensonga eyo tetubakoye mu ofiisi. Abatuuze bonna ku kyalo omusango bagusalira omusajja olw'ettamiiro ekimuviirako okutunda buli kyakubako eriiso. Byonna bye twabagulira byonna omusajja bw'atamiira atunda kimu byonna kati bwendegerera bimazeewo. Ssente wazikola zonna ez'empiso oba ez'ewuzi zonna wazinywamu omwenge ate kakati natuula n'okula ate kati naye abakyala abalala. Bwe tuviiridde mu Nabukalu ng'ab'akakiiko k'ekyalo bamaze okutawuluza abafumbo bano era nga bazzeeyo ne maka gaabwe nga basanyufu. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV. Mwami mpiso tofaayo abayaye nga bantawanya.